Sebo jebaleko. Oli ku kitongole. Ndowooza mwenna mugirabye eyo tubuzaayo okusala kagwako nga tuga nti maama kola ki tuula ntende. Waliwo emyaka gye mmaze nga ndi mulabirizi, twali tugenda awantu awamu nga bansabye tugende olabe ku bakristaayo. Bwe twali nga tukyama ne mbuuza gwe twali naye owange mundeese mu hoteri kino kitone nnyo agumaka. Katonda yeebazibwe kubira Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Jjajja ono ng'ali mu nnyumba eyo. Abaana bano ekirabo Sebo Katwere ng'okulembedde banno bonna mugamba tuyinza kuwa kirabo ki eri maama ono? Tuyinza tutya okusiima Katonda amujjanjabye ng'ayita mu mikono gy'abasawo eyo? Bannange erinnya lya Mukama lyebazibwe. Waliwo kakati tuyingidde mu mwezi ogulimu akabuguutano. Abantu abamu bava mu kibuga bagenda mu byalo, abali mu byalo baagala kuvaayo kujja mu kibuga. Gulimu akabuguutano kubanga n'obubbi bungi. Bwe twavubukira awo nga bategeeza n'okutegeeza nti abantu bayinza okubeera mu kibuga omwo, oli n'anoonyeza kyenji mu nsawo za munne. Ndowooza muntegedde. Agula n'atagula bonna bali omwo. Amanyi oba alina ekigendererwa oba atalina bali omwo. Naye mu mbeera ezo zonna njagala okuba akafaananyi nti ffe tutera okudda mu byalo n'ogamba Ssekukkulu n'agiriira mu kyalo. Naye nga gy'ogenda bwe bagamba nti oneetooloolerako wano oyinza okwenyiga mu kantu n'ogamba nti ndowooza siigira eki siiveemu. Ndowooza muntegedde. Batera nnyo okulaga okwo ku social media nga baloga omusajja munene nnyo naye nga bamugamba nti oneetooloolerako nga n'okwenyiga obwenyizi mu kantu tasobola kukola ki? Katonda yeebazibwe. Wano bw'oba ng'ojja okulaba ku maama ekifo kiteekeddwa bulungi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukulu Yasiini Katwere ne banno mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo naye nga mwatandika dda okumujjanjaba era n'okumulabirira mu buli ngeri yonna. Maama ono abadde ng'agamba nti keempuliramu enkenyera yonna wenkubira essimu we basitukira. Bannange Katonda yeebazibwe. Njagala bannange twebalizeeko abaana nga bano kubanga famire nnyingi tusoma mu mawulire naddala mu biseera bino abaana abamu baagaliza bazadde baabwe kuvaawo mangu. Tubisoma nti baagala baveewo ki? Oli abuuza n'okubuuza akyakolawo ki? Kyannaku naye mmwe Katonda yeebazibwe okugamba nti kino kyekirabo kyaffe, ge makula gaffe. Tulina okukola kyonna ekisoboka nga Mukama akyamutuwadde okulaba ng'abeera bulungi. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njogera bino nga naawe weekubamu n'ogamba nti Bakatwere bano nga bateeseteese okwebaza kuno okimanyi nti naawe bakuteereddewo omwaganya. Naawe ejjukira ebibyo osobole okukola ki? Okwebaza. Era ngamba bwe omuntu kasita akuyitanga okwebaza bw'otiraba nsonga nnyo ositukirangamu kubanga abaakuwadde naawe omukisa, naawe ojjukira ebibyo weebaze. Kyenavudde ngamba onojjukiranga olugendo lwonna Katonda olwakutambuza. Kyamazima oyinza okulujjukira ng'olaba nnaku njereere, nejjukirayo n'ebirungi Katonda byagize eki? Byakoze. Mu Zabbuli 1:3 mulimu ebigambo bigamba nti awonye endwadde zo zonna, anunula obulamu bwo buleme okuzikirira. Jjukira ebintu by'oyiseemu nga wandibadde ogenzi.
jjukira amabanja g'obaddemu kubanga twayita mu covid abantu bangi ne tukosebwa ne tunyigibwa osanga bandi badde bakusudde ne mukomera. Jjukira Katonda bwangenze ng'akola ki? Ng'akusembeesa. Osanga omwaka we gwatandikira nga tolina kino naye kaakano nkifunye. Jjukira naawe okole ki? Naawe weebaze era weebuuze ebibuuzo. Kiki kye nnyinza okusasula Mukama olw'ebirungi bye byonna? Omanyi mu kujjukira tutera nnyo kujjukira bibi, nnaku, kubonaabona, nejjukirayo n'ebiki n'ebirungi. Njagala kumaliriza. Tugenda era ffe mu Anglican Church, those are in Roman Catholic Church, tuli mu biseera ebiyitibwa eby'okujja oba Advent season, oba bannaffe batera okuyita ebire eby'amatuuka. Era nga tulina bye tuba tuluubirira, bye tutunuulira. Naye njagala mutunuulire ebigambo bino. Ng'omalako omwaka 2024 nga omazeeko omwaka ogw'ekkanisa okutandika n'ebiro bya Advent ne tumaliriza n'ebiro bya Trinity, kaakano tutandise omwaka omujja. Era eno sabbiiti yakubiri mu biro eby'okujja ejjuukirirwako omulimu gwa Bible Society okubiriza abantu okugula n'okusoma Bayibuli n'okuwaayo omuwendo olw'okutuusa Bayibuli ku bantu abatannaba kuzifuna. Mu mwaka guno njagala olowooze ku bigambo bino bya mirundi ebiri. Isaaya essuula ey'okutaano. Prophet Isaiah chapter 5. Wengenda okusoma ebigambo nga bigamba bwe biti. Kanyimbire omwagalwa wange oluyimba olukwata ku nnimiro ye ey'emizabbibu. Omwagalwa wange yalina ennimiro ey'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo. Yalulima n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu emizabbibu emirungi ennyo, n'aluzimbamu wakati omunaala ogw'okukuumiramu, era n'alusimamu essogolero. N'asuubira nti lunaamubalira ezabbibu ennungi, naye ne lumubalira ezabbibu ez'omu nsiko. Mukawulidde banna? Bayibuli eno erina ebigambo bingi ebitusiigira ekifaananyi olyoke otegeere amakulu ag'ebuzibu agalimu. Wano onaagamba nalina mukwano gwange naye kino kye yakola, n'asimba olusuku olw'emizabbibu, n'akola byonna nga mumulire, n'asigulamu bino, n'ajjamu bino, n'ateekamu ekindiro obasobola okulengera, n'ateekamu ne bwe banaakamuliranga ezabbibu ezo okuggyamu ebinywebwa. Naye n'agamba nti yasuubira lubale ezabbibu ennungi ne lubala ezabbibu ez'omu nsiko. Tumalako omwaka era tujaguza. Obaze ebibala ki? Oba oli munzikiriza ki? Oba oli munzikiriza ki? Njogera ku Katonda oyo akuwadde obulamu, akugabiridde, newankubadde ebimu biba bizito nnyo, naye bwe tunoonya ebibala ku ggwe tulabako bibala ki? Genda mu Njiri nga bwe yawandiikibwa Luka essuula ya 13. Tugenda mangu bwe tumalirize. Awe malira ndi nga tumalako omwaka gwali wano nga weebaza, era weebaze nnyo, naye kuggwe tulabako ki? Luka sura 13 olunyiriro lw'omukaaga. N'ayogera olugero luno nti waaliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku lw'emizabbibu, n'ajja ng'agunoonyako ebibala n'atabiraba. N'agamba omulimi nti daba leero emyaka 3 nga nzija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibiraba, guteme. Gukole ki? Eyogera ekigambo ekyo nnyo. Otya? Guteme. Naye omulimi n'agamba nti ssebo, ekyamazima onoonyeza ebibala nga tobiraba. Emyaka emeka? 3. Era ono ng'agambye n'okwemala gwemalira ki ekifo? Naye n'amugamba nti Mukama wange
guleke mu mwaka guno mmale okugutemera nguteekeko n'obusa eno bwetyo bwegamba oba ebigimusa bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi naye obanga si bwekityo oligutema. Wano wenzija ebigambo bibiri ntemere oba nteme wangi sinze okusinziira ku mulimi oli agambye nzize nga nnoonya ebibala ku muti guno tekuli guli gwabala nga bwe tulabye mu Isaaya naye zabbibu teziriikako za mu nsiko. Era abuuza n'agamba nti kale kaakati mumba bakunsalira musango mugusale nze n'omuzabbibu gwange kiki kyesaagukolera. Buli kintu kyonna ekirungi nakiteekawo ebigimusa nga kwebiri waliwo n'agulabirira naye bwe gubaze ebibala bya mu nsiko. Eno mu Luka buno gwayogerako gwo tegubalidde ddala. Agamba emyaka 3 nga mbonaabona nendeeta ebigimusa nendeeta kino na kino nenkusasula n'okulabirya tema. Naye omulimi abeera mu nnimiro y'emizabbibu buli lunaku n'agamba mpaayo obudde ntemere nyongereko n'ebigimusa. Bw'olikomawo nga gubaze kirungi naye bwe gutalibala ng'okola ki? Abooluganda baagalwa kubira Katonda mu ngalo ez'amaanyi atutemera. Singa bamu twatemebwa dda kubanga Katonda anoonya saagala gamba nti kyokyagasa oba kyenkyagasa nankinoonya nga takigira nki. Naye Katonda waffe musaasizi n'agamba nti mwababuulizi b'enjiri mugende mubuulire abantu mu nkola ey'okutemera mwongereko ebigimusa bwe walibalawo okubala Katonda yeebazibwe. Naye bwe kutaliba oliba oguwadde ekiseera ekimala ng'otema. Ntunuulira abantu Mukama bawadde omukisa. Ntunuulira abantu Katonda be yayisa mu COVID n'okukosebwa kwonna kwe twakosebwa naye ukyaliwo abalala tebaasumatukawo. Tunuulira abantu abafiiridde mu bubenje n'abalala nga tebannafa naye nga bali kuyisago naye ng'okyaliwo. Ntunuulira abantu obaga siina na kyakulya naye nga gw'olya n'osuula ne ku piiti wali noga nti eyo owaliwo abakyala abamu abalumye ennyo ate ku mizigo naga ennyama tugiriddeko ennaku nga 2 tusobola kugyongerayo ndowooza mugire eki ate muleete endala nongeri yakulumya gwosobola okubeera bwotyo. Abantu bali bubi nnyo kaakano bambala biwerowero mu Uganda oba n'ensi yonna bambala biwerowero era abalala osanga nga nenankano ziriko n'ebituli ngogamba ti nga nnaku nnyo kaakati ono n'engoye tezikyawera kaakati ayambala na za bitulituli so nga ate abalala babeera bakyala tezikyamala engoye. Era oyinza okulowooza nti weyafuutusa ku makya yayambadde lwa mwana muto obuulyawo tukwabaddeko masannyalaze nga lwe yakutte lwagize eki ate abonaabona nabwo buli kiseera asika n'osaasira nti abantu bakyalina nangoyi zimala naye gw'okyalina ezikola ki ezimala. Abantu mukadde wange naddala ku basuubuzi b'emmotoka nina ekigambo kyenjagala okubagamba mu mulimu guno gw'emmotoka. Ndi muto kubanga bizinesi eno nakagiwezaamu emyaka 8 gwokka nemwe Mondeze. I want to thank you. Mondeze nga mumpa amagezi ag'enjawulo. Mondeze nga mumpabula kola ensobi nemunziza mu layini mutakola bwati kola bwoti paka wano wetukola ki wetuli. Sina kyensobola kubawa but mwebale nnyo mwebalire ddala nga nsaba fe abasuubuzi b'emmotoka naddala abaddugavu abali mulimu guno saba tugulewo essuula empya tukolagane nnyo. Omulimu guno mukimanyi gulimu ensimbi mpitirivu nnyo. Buli ku level omuntu gyakukolerako asuubula emmotoka afuna nnyo, akola ekipulooka ate oyinza okulaba nga afuna nnyo n'okusinga akola ki. Wonfunire miliyoni ayinza okufunawo 2 oba 3. Munsonyiwe bakasitoma abaffe siri muku naye muli mulungi
ng'ekintu kye mbasaba twongere okwatagana tugunyweze. Waliwo ebizibu ebyali bigulimu. Mwali bannaffe abakusookamu edda abatali wano era n'okuvaamu bagukola ki? Baguvaamu. Kuba bwe ndaba bakadde baffe bano bagumazeemu emyaka 2-3, it means badde bakola ebintu nga biri real. Olwa baguzanyiramu nga babba abantu, balimbalimba abantu, era bagukola ki? Gwabagoba. Twetaaga nitukyusa ebintu bingi, netugitunulira not as a business, naye ng'omulimu, netuguteekateeka ne gukula. Nze nsaba okubategeezaako ekyama kye nnina. Nina mutabani wange alina emyaka 7 omukulu. Naye nsaba Katonda bw'aliweza emyaka 2 ng'asobola okuyimirira ne bishop n'akulamuza emmotoka n'agikuguza, nze nga nzireka nga mpumula. Nga nange nnoonyaayo ekifo nga waliwo amazzi bwe gati nga wano ewa maama nga nkigula. Nsaba Katonda asobozese nfune ensimbi nga nzimbayo ennyumba nnungi, nteekawo ne compound neebeererawo, siddamu kugenda mu ki? Mu ebyo. So ngutwala ng'omulimu n'okugunywereza ddala. Nga nsaba buli kimu n'omu ku ffe singa tuba n'ebirowoozo bwe bityo ne tugulaba 20 years later, kyandibadde kintu kirungi nnyo bannange. Ekyokubiri, twegatte tukolere wamu. Bannaffe bali abakala enjeru be tukolagana nabo ennyo babeere kyakulabirako. Bo bakolera waki? Balina unions ezibagatta. Abasuumuseemu abagweramu experience buvunaanyizibwa bwammwe oba bwaffe kati nange omwo mwendi okubeera nga tukwata ku bakola ki? Nammwe be twetaaga okukwatako mujje. You come to us. Mujje gye tuli. Eriiso ly'omukulu baddugala bakola ki? Olw'ensobi ze tateekeddwa kukola. Tukole omulimu guno tuguteeketeeke bulungi, tuwe bannayuganda emirimu. Bulungi bwe tugulimu emirimu mingi. Sebo mukadde wange essaawa eno Success Motors ewa bannayuganda abasukira ddala 150 emirimu nga basasulwa omusaala. Ate abo abafunayo eza lumulumu tumuyita commission ne support staff, abo bali mu 1000. Ekyo ekibiina ekiri mukimanyi era bakyala ku Success Motors, you know that. So tukole omulimu guno tugutereeze, tuwe abantu emirimu, ne Katonda nkakasa nti ajja kwongera okutuwa omukisa. Ng'ekikolwa kino kyenkoze, it's a good arrangement. Kakitandike nange. Nasaba kubasuubuza ali wano era okusuubize kyomwaka ogujja oba ekiseera ky'onooba olonze naawe era ojja tukola ki? Ojja tuyita awo gwe onoowulirira emirembe nga bwe tuli, and even more, tutuule wamu tubeereko ne bwe twebaza Katonda. Olaba nze neebaza Katonda oba twebaza Katonda olwa kampuni eno ey'emyaka 8 naye gwe emaze emyaka 10 oba 2. So mukama wange RDC tolabanga awo mbakubyenga ebituli. Eyo kampuni eruddewo nkulu nnyo, gw'omu kubanjigiriza omulimu guno. Bakadde bange abakyato Motors, abasajja b'Emityana bamugula bangamba balina square miles emmwanyi 15, 15 square miles za mmwanyi, square miles akali tunsa 2. Simanyi oba bituufu naye byempulira. Kibuga Kampala bakiguze bwena zaakendi ku Lwaga Road awo ziringa 20. Kizo byolaba. So naye nga nsaba mu mulina tukulembera okubeera nga mwongera tulaga ki ekkubo nze Spiria.